ba Ssaabasumba yate ebyo baali era baali kyusiza ne bajja banyalula. Poliisi enaggala meetanso okunoonyereza ku bulumbaganyi obaddewo ekiri ekikeeseza olunaku olwaleero ssaawa nga 7 mu maka g'omugenzi eyabadde Archbishop Cyprian Kizito Lwanga agasangibwa e Kyabakadde mu Kyampisi sub-county Mukono district. Amaka ga Ssaabasumba bagayingiridde si kirungi, tubasaasira nnyo okuba nti bakyali mu encukwe y'okufiirwa ate ne babalumba ne bamenya amayumba ne bababba. Si kirungi n'akatono, naye nga nkakasa nti oba kyendowooza si baamuno abaakoze ekikolwa ekyo, balabika abantu bazze buzzi. Tusaba poliisi eyongeremu obukuumi kubanga eriyo kafiyu. Abantu bonna beebaka bamanyi nti bakuumibwa, kafiyu gyali teryakkirizibwa kutambula. Poliisi eyongeremu maanyi mu kukuuma abantu n'ebyabwe nga bwe yeeyama. Kati ku makya omusirikale avudde awo abadde wa poliisi najja n'agamba akaana akawala nti abange nti wano baababbye mu katundu kammwe wano. Kwe kuvaayo omusirikale neza okudda ku kkubo, ndabye ate musirikale mulala nga musajja nabo bali bukunoonyereza kwabwe. Tugeze okulaba nga tulaba mmotoka wano zambwa, nga tulaba abasirikale bangi wano, ng'ate tetulina ngeri awo tukomye ffe. Kigambibwa nti obulumbaganyi buno bwabadde bukulembeddwamu abantu abasukka mu 15 era nga babadde bambadde ebijambiya n'emiggo nga balina n'ebyuma ebimenya era nga bayingidde amaka g'omugenzi nga bayita mu kikomere eky'emabega oluvannyuma lw'okukisala. Olwabadde okuyingira buli omu yabadde mu nnyumba, abantu nga bana babasibye emiguwa ne batandika okubba buli kintu kye babadde bagwako omuli amasimu ne ssente ezisoba mu 25,000. So okunoonyereza kutandise era nga tujja kuba tubategeeza kikye tuzzaako. Bayijja boogere Lubanga Mulembe Ssekiboobo. Tufunye amawulire ku nkya ya leero mbadde mu ofiisi y'embuga yaffe y'Ekyaggwe nti amaka g'omugenzi Cyprian Lwanga Ssaabasumba ekiri ekikeesezza olwaleero gaalumbiddwa Abazigu. Nsitukiddemu mangu nnyo okujja okulaba wegubadde, naye nsanze bamenye ennyumba, omusirikale abadde akumawo ne bamukuba nnyo era bamututte mu ddwaliro ne babba n'ebintu ebiwerako. Katonda yatuyambye nti abantu abawaka bawulidde omusinde n'okumenya enzigi ne babaako webeekukumye. Katonda n'atuyamba era twagala okwebaza ekisa kya Katonda. Lumu eyo tebasobodde gituukako era tusuubira kubanga ntegeezebbwa Abazigu babadde bangi nnyo nga basukka ne 20 nga balina ebisa eby'amaanyi. Obwedde bano babalabira mu madirisa. Mu maka gegamu olunaku olwaleero kusanga 12 tulina omwami gwe tukutte ono nga naye abadde asula ne bano basangiddwa mu maka g'omugenzi, naye ku ssaawa ezo zennyini ez'obulumbaganyi yabadde taliiwo era ekyatuleetedde okulowooza nti alina kyamanyi kwe kumukwata ng'essaawa zino ali mu kubuuzibwa ebibuuzo nga n'okunoonyereza ku Bazigu abalala bwe kugenda mu maaso. Nsaba Nakyaggwe tugatte essaala yaffe kubanga ekyamazima Katonda yekka yalina otukuuma. Tetumanyi bigendera by'abantu bano, naye tukedde wano ne ttiimu yange olw'enkola ne balala n'abakisaza ne tubasaasira ne tubagumya. Neebaza poliisi nti
amawulire nga funye nti bazze ekiro amangu ddala okulaba nti bataasa abantu bano, era nsanzeewo waliwo abateeberezebwa okuba nga bamaze obakwata bali ku mpingu, era poliisi njereseewo ng'ekyakola omulimu gwayo. Njala kugyebaza era ngisabe nti abantu bano basimbibwe mu mbuga z'amateeka, engeri yokka ejjo tuyambako okutangira ebikolwa bino ebya sitaani. Ssaabanakyagwe tusabire abantu bano tubalambule tubavunye, kubanga bakava mu kikangabwa ate bafunye ekikangabwa kino ekyabazibu. Bali mu kutya kw'amaanyi nnyo, bonna bonna mbale balimu ensi y'amaanyi. Okutya kwe tulina kungi. Lwaki? Obubbi tulina bungi mu kitundu wano. Kubanga saidi z'ennamaŋŋaŋa eyo ente yonna baziyimbudde, enkoko bazibba, embuzi bazibba, saidi ze wonna ekyalo kyaffe kino kyonna obubbi buyitirivu.